Oli mutya nange nsanyusa okubawo kati nteredde Campaign zitambulanga bwe zaali zisuubirwa. Njagala atulaba akitegeere nti nkugambye, njagala atulaba akitegeere nti campaign bwe zibeera luba lutalo. Eno kulwanira manto, ani asinga amaanyi, ani asinga obuwagizi, okozesezza bukodyo ki okutuuka wooli, si bya kunyumya. Tuli ku kye tuyita national event. Bino bintu si bya kyalo. Tetuli mu kulonda ba kansala, tetuli mu kulonda ba meeya, nti oba tuli ku event ya president. So suubira abantu okulwanagana, suubira abantu okulwana okulaba batwala president mu maaso. Whatever you're saying kiyamba campaign zino okubeera visible, kiyamba abantu okutambula, but bingi nnyo. Nayinza okugamba nti when you compare campaign z'omulundi guno ne campaign ezibaddewo ebisanja ebyenjawulo, ekibadde kiteesebwako bibadde opposition only. Tudde twogera ku Benzo, Fulufika, Kusaasira, Alamawudde, Abaaki, naye nga bonna bali mu kintu ekikimu boogera ku campaign za President Dr. Museveni. Yet the other time, amawulire gonna amalungi, amabi, agateesa, agali okubekitiivu, gonna gaabanga opposition. Kyonna ekyabaawo kyonna this time round, amawulire gali balanced, nti amalungi ogawulira okuva mu nkano eya NRM, amabi ogawulira okuva mu nkano eya NRM. Sijja kugamba nti wako gy'oli tewali buzibu bwonna. Njagala kubuulira tewali buzibu bwonna bwe bugenda mu maaso mu campaign. Tebuliiwo, just nga bwe nkugambye mu ntandikwa, tewali buzibu. Ebigenda mu maaso bwonna ogenda mu nkambi zonna gy'oli. Nze ndaba zitambula bulungi. Abayimbi bajja ne bayimba ne bagenda, baminisita ne bajja ne boogera. Waliwo omuyimbi yagambye nti yazze ku stage n'atayimba. Taliyo. Teri kizibu kyonna kye naawuliddeyo nga nti okuggyako omupya mu bivulu, naye ebivulu bwe bityo bibeera. Oli asobola okugamba nze ngenda okusooka ku stage, omwana n'akugamba nze gundi bwansookayo sigira. That is not new. Point eriwo, campaign zibaddeyo, campaign ezateekebwawo zibaddeyo, message eri delivery to the people ababadde bayitiddwa, unless mugamba twabaddewo ko situation where President Museveni watuuse ng'ayagala okwogera nti ate waliwo enkaayana mu bayimbi. It has not happened and so teri buzibu mu campaign yessebo mwami wakko n'abakulu abali mu studio.
saabiwulidde ebyo saabiwulidde nga sinnabiwulira yagambye ati ebimu tebiba bituufu. Wanji, can you hear me clearly? Nze truth is saagala kudiscussinga personality ng'omuntu okujjako oli ng'ayogedde ku Nurudeen nga nze, naye for now saagala kwogera ku Eddie Kenzo omusajja wa mukwano gwange. Twali tuva e Kampala tukava campaign za President Museveni, tebaayogera ku bayimbi timugenda kavalinga ono n'oli no. Twava eno nga bakugambye ogenda kukavalinga campaign za President Maguta Museveni. Era nze emphasis ngitadde ku bintu nga bino wammanga byayogerako gyebiri. Nze ndi omu ku bantu ababeerera e Kampala ne mala omwaka gumu 2010 nga sivudde mu Central bwe ngenda ekinene nnyo mayiro 5-8. One of the reasons lwaki natambulirako kulaba Uganda, natuukako e Katakwi, nengendako e Tororo, e Busia, nabaddeko e Kisoro, Rukunjiri, olwaleero mbadde Ibanda. Campaign ekwata ku Museveni. Ffe twagala kutunulira Museveni ku bantu boyogeddeko okujjako nga kuliko eyeesimbyewo, I will discuss him. Naye bwe kibanga tekuli kwonna gwe balanga ku Laale nti tosubwa gundi nno, Laale zigamba kimu Museveni. So saagala, I don't want to be here and discuss my brother Eddie Kenzo ng'ate bambi tannanjogerako. Ebyo bye bamwogerako si bituufu, sinnabiwulira. Nze nconcentrate nze nnyo ekibuzo sikitegedde era bulungi sikitegedde nti abakulu tubalina bakola batya. Obuntu bw'owuliramu tumutwalenga collateral damages, naye nga bwe bakubuuza ebiri main oba zi fragment nti ekintu ekiri main mwe mubulabanga ebiri awo naye si byamaanyi. Nze njagala oŋŋambeyo kwolyakuweyo vidiyo nti baabadde bakola show, gundi ne bamukola bati oba gundi bamukubye oba wano bamuganye okuyimba. Ebyo byaliwo ndo in the beginning, the first week eya campaign, abayimbi b'e Kampala abaawa yaggwa. That's what I was saying. Ebisigadde mboozi like the 35 years below, bensi bwe bagiraba abavubuka baagala okuteeka input yaabwe eri eggwanga lino nti tutuuse mu mbeera nga osanga omusajja omukulu omukazi wa myaka 7-5 agamba ategeerera abaana bato. Osanga minisita musajja ateesa ku nsonga z'abawala. Kati kwe kugamba nti unstoppable, eteekemu abavubuka amaanyi
unstoppable campaign keteeka abavubuka ku mwanjo boogere ensonga zaabwe era badibeti nga babiraba kati with that load okunziza ate n'olutiini olaba ate gundi yagambye ezo gundi z'abaana bato eno nakugambye campaign eri national ya president okudiscussinga gundi ate nze banzaala Masaka ate nze jjajja wange ye gundi kino kiri too big much as naye muganda wange bw'olabye ng'ekinene but there is a lot we can discuss here ekikwata ku campaign nze nyina ebintu bingi byenvumbudde mu campaign byendabyeku natuukako embaale nali simanyi nti ekibuga kinene bwekiti bannaffe ab'e Masaka ne Luweero ne Mukono balowooza b'amaanyi bw'otuuka embaale ebafukamisa okkirira street bweti n'ogimalayo n'ogenda bulijjo siina kyemmanyi so my concentration ebadde nnyo ku bintu ebityo nendaba ebizibu by'abantu nendaba n'akivuga era kimpadde upper hand that maybe in the future I'll be able to discuss things based on facts as no being taken. Kati nga ne bw'ojjanga oli wa gavumenti otya can challenge you ne bw'ojjanga oli opposition otya tosobola kuŋŋamba nti tebakoze enguudo because nziseemu nziraki. So I would suggest tutambulira bwe mbiraba engeri. Over to my bro. Back sound, yeah. Bagenda okumanya ambeyo kolyakoyo video nti babadde bakola show gundi ne bamukola bati bagundi bamukubye obwandu bamuganya okuyimba ebyo byaliwo ndo in the beginning the first week ya campaign abayimbi be Kampala abawa byagwa. That's what I was bisigadde mbozi omayisa mbizo okwagala okugenda ko mu mawulire noonoonya ekirina kukola kanjogere ku bantu bakanjogere ku Nurdin kanjogere ku Kasirye kanjogere ku Miles Wamiti kanjogere ku meya waffe ow'Ebunamwaya naye nga oba mwami kanjogere ku mwami Nobati naye ng'ebisinga omuntu oluusi abikola ng'anoonya sympathy bazanya sympathy card which abamu tetwagala byogerako nti aveyo exactly ayogere nti nno bankoze kino bwe nti ne bwetinga oba takyogedde era nga tamentioninze ate njagala nabbawo amagezi kooti za Uganda ezisinga zikyali nzigule zikola ayisiddwa obi olina right ewaabwe kibankoze bati n'oggulawo omusango. That's what I can tell you. Agamba nti nanyigiriziddwa n'edini yankoze kino bwe kiti nga kimenya mateeka. Poliisi weziri eneeyibanda ndabye poliisi bw'otuba bakulaga CPS y'ekitundu. So nze sinnabiraba oyo aleejinga approvinge yeah. Teri basajja bayomba, teri bayimbi basajja bayomba mu campaign. Teri basajja bayomba mu campaign. Ekyo kiboozi kya oludda lulimu olwagala oteekayo ebyalo nze lwe sinnawulira nga bwe nakugambye tujja bitundu bino olina okumanya Uganda erina population y'abantu bameka, erina town councils meka, erina amagogozi bakola mirimu ki kanku ekyokulabirako. Tulina unstoppable campaign nze gye yasinga n'okundeeteeka whereby abavubuka abayita ba Gen Z point yaabwe yakulaba nti batunulira ebizibu ebiruma abantu mu kitundu ne achievements za President Yoweri Museveni ze balaba ne bye balowooza nti bikyamu
bikoleddwa bubi nga baba abavubuka amaloboozi gaabwe. Era njagala kukakasa between today and Monday ogenda kulabako abavubuka ba Unstoppable nga batadde President Kaguta Museveni ku mmeeza ku tebo naye nga kuliko abavubuka nga bataano President atudde sayidi eno bamubuulira ebizibu ebiruma abavubuka, bamubuulira ebizibu ebiruma bannayuganda okutwaliza awamu. Kati bwe nkuwa campaign eyo gyendiko nti tuli mu kulaba that we can meet the president ategeera ebizibu ebiruma bannayuganda naddala abaana abato like the 35 years below.